Yes mikwano, ate nabasuubiza nti ngenda kulayo ka oil akayambako skin okuba nti erabika bulungi. Aka oil kano eno ngenda kulaga buta bwenkakoze naawe okakole. Gw'olina skin nga nkalu, skin ne woba weesiize ebizigo mu face osigala oli musiiwuufu, tonyirira n'obanga ateesiize bizigo. Kano ka oil kayambako okuggyamu dark spots. Gw'olina dark spots kagenda kubanga kakuyambako. Nkusaba obeereko ku vidiyo eno mpaka gyeggweera olabe butya bwe tukola. Tukozesa remedies ze tuyina ewaka. Buli muntu yenna bino ebintu obiina mu nnyumba yo, ate naddala mmwe bankuba kyeyo bigenda kubanguyira nnyo okufuna. Naawe ali e Uganda, mu kifo ky'okukwata obuwanana bw'ensimbi ogende mu dduuka nti ogenda kugula bintu bino, osobola okukwata lumu ssente n'ogula remedies zino n'oziteeka mu ffumbiro lyo oba ewakaawo n'oba nga zikuyambako. Kakati njagala tugobere ka vidiyo ako kentadde awo bwe nti bwe nkoze ebintu bino. Ofuna kabbawero bwe kati, bw'omala okukafuna bulungi nnyo n'oteekamu enniimu. Enniimu eno nze ngitaddemu yonna nga bw'olaba mu ka vidiyo awo. Ngitaddemu yonna nti kabadde kaniimu nga katono, naye weeba nga nniimu nnene gisalemu wakati ku lw'obulungi bwa sikiini yo. Enniimu gisalemu okamuliremu supu oyo ekitundu ekimu oba piisi emu. Bwe kaba katono osobola okateekamu nga nze bwe nkataddemu konna. Kati bw'omala okateekamu obwo obusigo bwonna buggyeemu, obusigo making sure nti obuggyamu bwonna, osigazeemu supu w'enniimu yekka. Bino mbinnyonnyola naye goberera ka vidiyo ako. Bw'osigazaamu supu w'enniimu ono, njagala onfunire olive oil. Olive oil ogenda kuteekamu ekipimo okusinziira ku bungi bwa supu w'enniimu gw'otaddemu oba okusinziira ku bungi bw'ebintu by'oyagala okukola. Kati ogenda kuteekamu, nze ntaddemu awo olive oil obujiiko bwange 2, naye kabadde kano akatono ntaddemu obujiiko nga 2. Kati bw'omaliriza ogenda kubitabula. Omala okubitabulamuko nibanga ebirisolvinga nga supu w'enniimu ne olive oil byegasse wamu. Nyamba onfunireyo omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki teekamu ejiiko nga 2 ku 3. Buno obutono nga nze, kati bw'oba oyina nga oyina jiiko nnene osobola oteekamu ejiiko 2. Bw'oba oyina buno obutono osobola oteekamu ejiiko zo nga 3. Kati w'omaliriza ogenda kubimikisinga. Bimikisinge bulungi, obimikisinge bulungi nnyo. Omakinge sure nti bidissolvinze, bivuddemu bwe biti. Oba munaakalaba kati nga wano bw'obulaba nti. So kati bw'omaliriza okutabula ebintu byo bino eno ogenda kwesiiga mu face. Naye ebintu bino nga tonnaba kubyesiiga, sikiini zaffe tezifaanagana. Sikiini tezifaanagana. Naye ka oil kano eno tekali nga biri ebirala bye tuzze nga tulaba mu vidiyo ezebbiri ezivuddeko nti biri. Osooka n'oteekako wano bw'oti. Bw'olaba nga wano eno wayise dakiika nga 5 ng'owulira walinga ewababuukirira, tokozesa bintu ebyo. Naye kati kano ka oil kawukanamuko ku biri nti kano osobola okukakozesa tekayina buzibu bwonna, kozi eno nniimu, olive oil na mubisi gwa njuki tebirina buzibu bwonna. Bino ebintu ne bw'oba oliddeko tebirina buzibu bwonna, kozi bino bina olive oil tumulya, enniimu tugirya, ate era nga n'omubisi gw'enjuki tugulya. Tegulina buzibu bwonna. Kakati ebintu bino omasaaginga face yo. Nze mbadde maze okusiigamuko, naye omasaaginga face yo bulungi. Makinga sure nti bw'oba omaliriza omasaaginga face yo
bulungi nnyo. For the better results, making sure nti face ogimassaginga bulungi. Face yo gimassaginge bulungi nnyo. Bino ebintu osobola okubikozesa emirundi 3 mu wiiki. Emirundi 3 mu wiiki. Osobola okugamba nti nze ngenda kukozesa ku Monday nja kuba nteekamu, then ne ku Lwokusatu nteekemu, ate era ne ku Friday. Ennaku 3 mu wiiki. Osobola okukikozesa nga buli wiiki okikola, ogenda kulaba nga face yo olabikanga baby. Kati wamala okumasaginga face yo bulungi nnyo, n'okakasa nti buli paati yonna ya face yo ebunye bulungi nnyo, n'okakasa nti omatidde omasaginze bulungi face yo, then ogenda kubirekamu 15 minutes, eddakiika 15 bireke mu face yo, kagenda kuba nga akakalirako ku face yo. So bino ebintu birungi nnyo n'okikola nga topapa. Take your time, massaginga face yo bulungi. Bikola ne ku ngalo, gwalina engalo ezitalabika bulungi era osobola massaginga engalo zo bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga ekintu gw'okikola opapa, tomassaginze bulungi face bw'omala ng'ogamba nze tebyankoledde saalabye results. Ate mulimu abamu nga face yo ebadde yayonooneka nnyo nga kigenda kutwaliramuko weeks eziwerako okuba nti otandika okufuna results. Gwe nyiikira kukikola every week emirundi 3. Ogenda kumbuulira, ojja kudda ng'owa bujulizi. Mu kifo ky'okukwata obuwanana bw'ensimbi ogenda ogula esimanyi ebizigo, ogenda oguleka oil, ogenda ogula bino ebintu bigula obiteeke wakobere nga obyeyambisa, bigenda kuyamba nnyo ate obe nga togenda kusipendinga nnyo ku ssente. Ebizigo eby'ebbeeyi bye tugula bino ebintu bye bakozesa, so naawe osobola okyekolera ewaka ewuwo. Kati kano ka oil kalinako enjawulo nti bwe tuba tusiiga biri ebintu ebirala wano tosiigawo, kuba kano wano eno wali sensitive, kana ka skin kaweweera nnyo 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 ne wano waggulu w'eriiso. Kati biri tetubiteekawo, naye ate wano eno ka oil osobola okukola ki? Okuteekawo. Osobola okumasaginga bulungi. Njagala ogenda ogezese ekintu kino mukwano. Genda ogezese. Take your time. Kiwa obudde. Mu wiiki nnamba oba weeks 2 oba 3 ogenda kuba olaba enjawulo ku face yo. Banaye mulimu omuntu ng'emyaka mito naye nga face ekusobedde, ng'oli wakutuna mu face toyinza kumugamba nti okyali mu 20s nga tosobola, ayinza okubaira myaka 4 oba okitegeera, naye ng'ate oli mwana muto naye nga face mukwano ng'ekusobedde. So eddakiika 15 bwe ziggwa tugenda kuba nga tetunaabamu.